kakati obuzibu bwe bujjeri bamaseeka gye buva ne gye bugenda kuleeta kye batali used nakyo mu bwongo bwabwe. Era Shamimu bwe yaleeta Hijab Nation idea ya Hijab Nation n'agikuba mu public ejja kusinkana nga tetwakitegeera nga ye lwaki kipya eri abantu kipya era namugamba ne muga Shamimu nywera bagenda kukolokota ne list nenjimuwa era Allah yasaasidde nti teyanswaziza Allah list yonna nga bwe nagimuwa kuva kwasooka paka kwasembayo bonna wabulayo omwata nayogera ne list yonna bwe nagikola ki wajimuwa ne mugamba ababa bitegedde butegeezi leti with time bamala ne bakitegeera just kintu kubeera used mu matu g'abantu. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Olwaleero musizaako era tubabuuzaako mugamba mutya mugyebaleko gye mutuusizzaako engalo. Olunaku olwaleero tukyali mu nsonga za ddiini. Tugenda kuba tubaleetera b'amasheek ab'enjawulo okuba nga tutaanya ku nsonga nga batusomesa era nga balambululamu n'ebimu ebiba bigenzo ebitatebenkedde bulungi ng'abamu we bakikuba oba ng'abamu we bakyogera. So olunaku olwaleero ndi ne Sheikh Hamza Bukari era nsaba abatoolere ku salaamu. Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka ogamba otya? Alhamdulillah. Oli bulungi weeyagala? Akuumye Allah. Agwe ne Seeka Mafu munkolera nnyo mbasanga. Tugezaako tusaba Allah asiime. Naye nga kiri kitya Seeka? Nsonga nnyingi ezitambula mu ggwanga bantu bangi b'okutteko b'osomesezza nze era mulimu abakubamu ebituli naye eyo mu maaso tujja kutuukayo. Omuntu akulaba olunaku olwaleero asoose okukulaba Seeka Hamza Bukari asobola mutegeera atya? Okay, jazakallah khair. Hamza Bukari bamutegerera kutunda ddagala ati enyumiririzaamu emirundi 15 kubanga lyatunda alikakasa ku Kisenyi bus terminal shop number TR4. Abalala bantegeera nga Seeka byafaayo. Lwaki twogera nnyo ebyafaayo? Omu ku banene yagamba nti waman lam yadhkuru tarikh lam yabni muskaba. Atasobola kwejjukanya na byafaayo tasobola kuzimba biseera bye bya maaso. Kati kyekintebenkezaawo okubanga ffe tubinkiraawo insha Allah. So yoyo Hamza Bukari gwe mulaba mu duniya adde eno n'eno sina tabbu. Kiri nga tokyogedde Seeka Ekiruwa nti naawe otwala abantu e Makka. Ate nga nakyo nkikumanyeeko. Alhamdulillah Qibla Travels etwala abantu Makka era tugenda mu Gw'omunaana ku dola 2010. Batumanyiko nti tuseeramu olw'ensonga ebyo bye tukola tebireetera muntu kwejjusa lugendo olwo olw'e Makka. Seera ebisinga omuntu ajjeeko akatono ono abalugenzeemu akomawo yejjusa ng'awulira nti mutuufu Makka temunyumidde. Naye ffe tukuwa service okuva weetandikira paka woggwa ng'ate oli naffe biidhinillah. Badde sikyogedde ekyo olw'ensonga ezimu oba endala kuba nti bammanyi nnyo mu kutunda eddagala ery'amajjini mu kujjanjaba emibiri gy'abantu. Insha Allah. Seeka tutandikire wano. Ensebo. Igwe actually omujiji gw'abaseeka abaliko abavubuka abasinga baseeka nga bavubuka bakwatagana nnyo n'abayimbi ne waffe mu entertainment. Igwe Mafu Atamusuuza mubeera nnyo eno mu bayimbi ne bannakatemba ng'ate baseeka abamu oba bali abeddako batera okikuba ekyo ne bagaa nti abo abayimbi ne bannakatemba babuze. Kati ekigambo obubuze we njagala tutandikire. Omuntu omubuze y'atya?
Owiza kibuzo kizibu. Okugamba nti omuntu omubuze. Njagala omanye ekintu kimu nti ffe tuli bakozi ba daawa. Okubeera omusiraamu toyina kuba tekitegeeza nti you have to be radical. Oba you have to be like you something which is stiff. Kanteekemu oluzungu. Kintu ekigumu toteekeddwa kuba nti mugumu. Omusiraamu yenna alina kubanga lujegererwa ggaali. Waliwo lugwana okuguma ne wabaawo n'olukola lutya we lutambula. Abeera fluent mu bintu byakola naye ate bw'omutuukirira ng'olina oba oli awo ebintu ebimu by'olaba nga bimujja ku mulamwa atawona akaluba. Ekitukolaganyisa n'abantu nga mmwe abayimbi Nakatemba n'abalala oba oli awo biizinillah basereebu bosobola okkeera ku makya nga ebimu abitadde ebyo Allah byatakola ki byatayagala. Tekitegeeza nti ffe okuwangaalira mu abo abantu gye muwangaalira nti naffe twagala kufuuka nga mmwe. Just mwagala kubaddaabulula era ogenda okulaba nga oli yali tasaala akoze eki azeemu okusaala. Kati kankuwa ekyokulabirako nga bw'olaba Kabako yangambako ekigambo n'angamba nti Seeka omusajja eyanyweza kati ku ddiini ku swala Seeka aluka mutamusuza. You see? Ontegeerekese bantu mwebali nga bangi basiraamu naye nga tebamanyi way forward. Yo bamutuma nti musiraamu naye nga tamanyi ki tamanyi way forward. Kati folusi okikututwalayo oli azze akubuuzizzaako oluusi olina kwata n'ekifaananyi nga tomanyi naye ate ne kisaasaana oba oli awo Allah ayinza okusaasira ono olw'okuba nti akulaba mu kkanzu ate nadde engulu. Kati nga woolaba gundi Sheikh Zubadu ne yeesitula n'agenda ku Fangoni Forest. N'agendayo waliyo nno abaana abali eyo Zubadu okugenda eyo. Pulobulemu yaffe bamaseeka abamu tetunoonyereza lwaki. Tetunoonyereza lwaki ono ali wano. Tumanyi kimu nti kino kiteeka nga bwe nkimanyi we nkiteekwa kitwala. Zubadu agenda eyo ku Fangoni mu kusooka bw'okiraba ng'eno okiraba ng'ekifunye era ekibi ekitagwana bwe yagenda eyo nawe abaana amakanzu yasinkana ennamba y'abaana abasiraamu abatalina kye bategeera ku ddiini abawerera ddala 26 nga beetaaga kugonjoolwa ne bye yayogera nabo before na after bo tebabireeta mu kamera ntegeerekese naye oba oli awo ogenda okulaba nga n'abamu baavaayo bamu basanga mu muzikiti n'abakoze eki n'abalala. Kati of yesterday nali wano Ekibuli umuvubuka nanga nti Seeka nze bulijjo nkulaba naye eyandeeta okudda ku ddiini Zubadu. Era nzize nsome Zubadu nene Zubadu tamumanyi musajja wattu ye yayogera kimu ne mubaamu apiikinga mbaamu apiikinga. So kakati ffe okubeera mu Nakatemba buli avu naffe gye tunaabanja Allah. Obateekeko ettaffaali nabo kati gwe omulimu gusigalire sawa. Omusiraamu si musiraamu kubanga ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayongalanga n'abantu abafaanana bwe bati n'abatali basiraamu badde tokimanyi. Yawangala ne Ssaabakristu bamuyita Mut'amu bun Adi ye yamutaasa nga baagala kumutta n'amuyingiza Makka Nabbi n'atu Mut'amu bun Adi n'amuwa security paka bwe yaddeeka. Ssaabakristu bwe njogera Ssaabakristu nti yali mukatuliki pure ng'era yali omu ku bamunoonya okumutta naye yalaba nga gwanoonya okutta talina bintu byabagamba bintu bidda gye bali naga ye nfaaki kamukolere kkubo. Kati kudwatullana bwe njogera ekyo kiba kyakulabirako gye tuli bamaseeka n'abalala ate ffenna tetugenda kufaanagana mu nkola ya ddaawa. Waliwo yagikolera mu muzikiti nga bakola nabo ddaawa olwedde baseeka banne baasiramuka banywera bebo bajja okukola mu ddaawa. Ne mbaamu abakola ddaawa nga bakoola abantu bajje mu busiraamu. Ne mbaamu abakola ddaawa eri oba oli awo yatali nnyo ku busiraamu asembere agenda n'asembere. Seeka wo wennyini mu kusomesa eddaawa ate mummwe wennyini mulimu entalo zammwe mulimu obumulumulu mulimu akuba gundi mulimu akuba mulimu akuba oli mulimu akuba titi
ate kati ffe ng'abakkiriza tugamba njagala kufuuka musiraamu naye ate we mba mpulira seeka akuba seeka munne nze kiyinza obutansanyusa oba ne ŋŋamba akangira nindako okuyingira obusiraamu neekuumira eno ebbali okitegeera noga Ibrahim oyagala nnyo njije mu ddiini yammwe eyo naye ate baseeka basooke beetereze beekubba bo bennyini buzibu buvaawa nekisooka zino siziyita nkaayana mu bwangu nnyo tuyinza okiyita enkaayana mu bamaseeka nze nkiyita misunderstanding butategeeragana okitegedde nti ekyo kyaliwo before era nze oli bwampalampa newakubadde nze mbaddiza nenziramu n'owulira nga oli muzzeemu gw'olaba nzeemu oluusi aba asusse nga ne bw'omuddamu tajja kubitegeera kuba naye alina abamukkiririzaamu ate abamutegeera naye obutategeeragana kwaliwo n'abamanyi abasooka ng'era abayizi ono alina abayizi be nono alina abaki just nti ku luguno omulombe guno eno oguzze baseeka basomye akantu kano kajja bakosa kwogere baseeka basomye ne bajja mu Uganda nga tebalina kye tuyita practical nga bafiyole ntegerekese n'ava wano e Uganda nga amaze thanawi n'agenda e Madina society gyawangaliddemu y'abasiraamu n'agenda e Madina society gyamaliddemu emyaka gyena ng'asoma diguri ya sharia oba eya da'wa basiraamu bw'agenda okuva ebyo nebya Uganda talina kyamanyi yajja kusomesa kiri ekiri mu kitabo ne kyamanyi kaakati gwe bw'ogezaako n'omulaga ng'olina ky'omulaga nti newakubadde naye ate wano eno okusinziira ku ggwanga lino wano we tuli wano ebyo bijja basukkako bijja basukkako so ffe okubagana kwaffe okw'abamaseeka baseeka teriyo seeka nga yeddiini anti kikosa ffe ba mankayindi eno bwe kiba kibakosa mmwe nga mmwe oba nga ffe kantegeeza abantu bonna abali eyo nga gwewulira kino ekyobusiraamu kikosa enkubagana y'abamaseeka baseeka bajjeeko ebirowoozo seeka awo wennyini wenjagala okubuuliza ndaba otunula kadde ndowooza obudde bukutwala nzizeemuleete nsaba kwetondera seeka njagala kukubuuliza awo bo bennyini nnyini ate bakuba ekintu kyo nti gwe irimuyo gy'otuwa eno ekonta n'obusiraamu nedda bo kye bafulumya kiri kimu ekyafaayo ekyo kifu hadisi egyo esomesezza nti tobawaayira bagamba kyensomesa tekikontana wabula hadisi gy'oleese nki neeno nki gwe n'atatwala budde kusaba we wajje kuba gwe wajje walabe nga watuufu kyegerekese ne wabaawo ye we yagenza okusoma nga kiki nga wafu kati ng'eyo hadisi gyewawulira gye twalekanirako ennyo we najja nga watuufu nene gye tusoma nga hadisi ntuufu wano ne ye gwasomako Imam Nasruddin n'abalala ne bajja ne bagitta ye n'atwala kiri ne guvuga ne gukola ezo zaawukana ezono n'ezooli oli yajja n'agikiriza okusinziira ye ku ntegeka n'abamanyi abalimu be yateekamu abajja barabi ba hadisi saagala nnyo okuleeta mu saidi eri yakiyivu yakiwalimu njagala tugende ku standard ey'abantu abagirambika balambika nti yava ku gundi n'ava ku gundi n'eva ku gundi ono ye Imam katugeze Ibn Taymiyyah yagitunira kati eno ntuufu kati ate ye Nasruddin Albani oba n'abalala ndesi kyakulabirako ye n'agitunira nti nfu entegeera eyo yaliwo ne mu bamanyi kakati gwe kiki kyogenda okukola gwe gy'otutte yeeyo gy'otegedde n'oli kyatutte kyekyo kyakoze nga bw'olaba olusiibwa olunaku olw'omukaaga abamanyi bajja ne baga nti olunaku lusiibwa ono najja n'aga nti ategedde obutegedde otya nti ntegedde kino ate ono kati ekitukubya just misunderstanding ate mu irimu y'ebyafaayo mulimu akagamba bannawusuula abo mbaagala nnyo akagamba nti ma la yadrukuhu shar'u laysa alayhi an tuqayyida lahu ekintu kyonna kyogenda okwogerako ebbanga lekimala nga tekiyingira mu sharia mu sharia laysa alayhi an tuqayyida lahu osomeseza kyafaayo tekikontana na mateeka ga ddiini tekiyingidde mu tawhidi wabula kijja mu irimu ya targhibu wa tarhib okwagazisa omuntu nga tekitugwana yadde kirekanirako kifuukira
tuvola ebiseera ebimu obaleka ne boogera gwe n'ogenda mu maaso n'osomesa obaleka ne boogera nsembyayo kano teriiyo gwe bakuba ali wansi bakubeera ali waggulu Allah bamaze okuwa kye bayita shuhura kye bayita okwatiikirira Allah yakiwa ntegeerekese kati gwe buli wolabanga buli wo oyongerayo bongezi katugati Allah nange ntuuseeko wano bangi abasomeseza emyaka nga kwebali nga Allah ekyo teyakibawa era nga bangi ansomesa ebifu emitwalo n'emitwalo nga teri yamukuba ku mukono kuba teri yamukola ki teri yamumanyi nze kinziza mumanyi nti oba oli awo bwe bakingamba nti kifu bwe nzirayo n'ekinoonyeza n'ekikakasa nti kiki kifu nzija n'ekyogera nti kino bannayisa kyetegereza era najje nakolako emabega awo nenga ti eno saagyetegereza egwa mugundi y'abashiya ate nga nze ndi proud okujjawo ekikyamu kye mba nsomesezza ku lw'eddiini yange sisalwa n'ekyolaba sizze kkiriyalinga mba ndina obutuufu bwakyo omanyi oli ku kituufu kakati tetumenyeka njagala nnyo mukwano gwange Allah amusaasire Sekamafu oba omumanyi oyo tubangadde tuti babiri Sekamafu musajja tayagala ntalo so naye azisobola naye akola ki bwe kigamba nti ayogere nkakasa buli abo aboogera tewali ayinza kumusinga kukola ki kwogera alina kye tuyita self respect ng'omuntu mu bintu bye yagambye nti ffe twali tuli bato nga tusoma nga tulina bamaseeka betwegomba bwe tumaze ne tutuuka eno nga bwe twali twegomba tulaba bazannya buki buzanyi tuga nti katukole tutya obusiraamu butambula butya naga katutambule noono katugende noono oba oliawo Allah kukwajja okulamulira nze nsiiba ngamba abantu ayina ejjana ye Allah ayina ejjana ye Allah teriyo gwe kati yogera kiki agiina ye Allah awo wennyini tugenze ku kinyusi kyaffe Hijab Nation efuuse Hijab Nation ate nga oli ku bamu ku baseeka abali ku pano ne ku press conference waliyo Hijab Nation nga gwe seeka Bukari ogitegeera otya hijab kale sijjaga nation tukajjeko hijab ogitegeera otya ngitegeera nga bamaseeka balabe bagitegeera wentegera hijab nga bamaseeka buli muntu yenna ategeera kye bayita hijab lwe lugoye olubikka omubiri gw'omukyala yenna watalekaawo kintu kyonna kye bayita ki hijab nti omwana ayambadde oba ekintu ekiziiza okulaba ku bwerere bw'omukazi Allah bwe yaga nti fasaluhunna min wara'il hijab oba olina ky'obuuza omukyala mubuulize emabega nga waliwo ekibiseewo emma ku mubiri gwe oba nga waliwo olutimbe eyo yajja nga waliwo olutimbe oba emabega g'ekisenge naye hijabu tukimanyi kyekintu ekibikka omuki oba kye bayita jiribabu kati ekyo hijabu nga bwe njitegeera n'abawaliri bwe bagitegeera kati obuzibu obutusukkako awo wennyini we wali omuliro awo obuzibu obutusukkako bupya bwa kintu kugattako kagambo nation njagala nkugulira ekintu kimu ffe iri mu baseeka bagisomye mu kugisoma tebabitegedde abamu so nga bamaze babatikidde naye nga yasigala wano eno mu P7 yamusinga okutegeera nga n'entengekayo ebintu ajja bitegeera ontegekayo ebiki ebintu kati Hijab Nation nebogeza obwama katubagambe kye bayita nation liba ggwanga ensi gye tulimu hijab lwe lugoye kati olutubivunulira bamaseeka era bavunulire ntegeerekese kaakati obuzibu bwe bujja eri bamaseeka gye buva ne gye bugenda kuleeta kye batali used nakyo mu bwongo bwabwe era Shamimu bwe yaleeta Hijab Nation idea ya Hijab Nation n'agikuba mu public ijja kusinkana nga tetwakitegeera nga ye lwaki kipya eri abantu kipya era namugamba ne muga Shamimu nywera bagenda kukolokota ne list nenjimuwa era Allah yasaasidde nti teyanswaziza Allah list yonna nga bwe nagimuwa okuva kwasooka paka kwasembayo bonna wabulayo omwata nayogera ne list yonna bwe nagikola ki wajimuwa ne mugamba ababa bitegedde butegeezi leeti
with time bamala ne bakitegeera just kintu kubeera used mu matu g'abantu kikwatagana ne bamaseeka nga benda bamuwa mu list era bwe bakoze eki era besamu of course kubanga bo bamanyikiddwa mu embeera efaanana bwetyo ffe tugezaagezaako ate nze nyigira nnyo n'abaŋŋamba Bukaali kino kireke tokyoge Bukaali omme ina okubeera mu bamuzaata abalala nga basatu aboogera goyinza okulowooza boogera ku nsobi zaaba baalaba nti sawa olwaleero muzaata yavaawo buli muntu akivuga nga bw'ayagala muzaata yali akwatiridde obusiraamu nedda si yali abukwatiridde naye ate atirisi weyogeranga ku kigambo bantu bakiwuliranga Allah wabaawo gwa wakabuula efaanana bwekyo kati bano we boogera ku kigambo bakikuba bakyongerayo bakyongerayo gwe kasita owulira ng'oli ali ku Hijab Nation tukikuba si kituufu tekiriyo mu busiraamu ng'omugatuwa ekiriyo kiringa keera ku makya president n'agamba oba aba gavumenti tugobya ababooda bonna mu Kampala what's the way forward tewali badegewa totaddewo bubbi kakati abaffe si kiriyo mu busiraamu kyekiriyo tokyogedde tokisomesezza oba ntegerekisa ebbanga lyonna lyomaze emyaka gyonna tumaze kantwale bamaze kubanze siriseeka goli kyata nze ndinga bondaba ani musomesa ngezaako ndi mulungamya Allah saba asasire saagala kweteeka mu ttuluba naye kyenjagala nti ebbanga lyonna bamaze tusomesa abakyala ennyambala naye ate baseeka kye beerabidde betuyita mu madarasa n'ensomero y'ennyambala beebyo bwe twatandika nabo okuva mu 2001 paka n'olwayo bakyajja mu darasa ezitegekeddwa mulimu abaana bino Shamimu byategeka bye mulaba Lugogo tabitegeka ku besisi y'abantu bawangalira muzikiti myaka gyonna ero ojja kulaba nga bajja okugendayo batono ntegerekisa abitegeka ku bantu abatali ebbalibbali waliwo omwana w'ekyanja nga tagendangako eyo nga tamanyi nga naddala sabwena bwayeri omukyala yambuuzizza naŋŋamba nti what is janabba takiwulirangako ne mubuuza gwani nti nze radiya obuwangazi bwange nze ddedi musiraamu nye sikisomangako bw'anaaba atambudde n'agenda mu bintu nga bino biri cooperative kubanga mwana alina ssente famire zaabwe alina ssente n'abalala bw'anaaba agenze gy'atajja kusobola ayinza obutasobola kugenda masjidi Nuuru masjidi Takuwa masjidi Muniira ayinza obutakola ki obutagendayo ayina wajja okugenda ewa ajja kujja Lugogo ajja kujja mu corporate meetings ajja kujja mu bifo 4 points ajja kujja wona oba okoze eki wona aba otegese nti wano kati kanzije n'avaayo n'amakulu ugenda okulaba nga ate amakulu gabye bulijjo obusiraamu baffe bugamba buti kati bamaseeke kye batannamanya nti bo basomesa oledde abali mu muzikiti ababimaze okubitegeera aye mulimu seeka n'abaana abaana nsomedde ku international school nsomedde simanya St Charles Ruwanga naye ng'ewaffe tuli basiraamu kankweyo kano waliwo omuwala agenda kujja ku Hijab Nation alhamdulillah naye omuwala oyo kamwogere n'erinnya bamuyita Husna ebbanga lye lyonna teyeebikkirirangako bwe yabadde yambuuza what is hijab nga takiwulirangako takimanyi tamanyi bakibayita hijab nagati mpulira ebintu bisaasaana hijabu ki okwebikkirira kw'abasiraamu tugenda kusoma ennyambala tawulirangako nze nabadde nze sikimanyi kuba ekituufu teri yatawulirangako nti obusiraamu weebuli ensi yonna kati yajjula Allah genda tuvuna ne yabuwulira n'ataabukola ki n'ataabuwulira kubanga kati guno omuleme gwe tuliko teri yatabuwulirangako naye ate mulimu ebirimu ng'oli takiwulirangako era okategeddeako kati ebyo byotawulirangako oba oli awo ffe kye tulabanga ekya bulijjo waliwo gwe kirabanga ekipya kankuweeyo kano Umaru sahaba ngenda kujja ku Husina nabbi yafa Abubakari n'afuga n'avaawo Umaru najja n'akonkona nga tawulirangako nti nabbi yagamba oluggi lw'omusiraamu okonkona emirundi emeka 3 takiwulira okonkona ku luggi emirundi 3 era omuyita 3 naye nga yawangala ne nabbi ebbanga lyonna nga ye Umaru kitakiwulirangako wallahi era bagenda okujja omusajja mugati wawe fiira ku luggi ne nabbi yakugamba 3 nti yagala kuzuula gwe mu ddiini nabbi yakyogererawa teyagamba 3 gwegenda agenda okuwulira amawulire
najja namugamba osonyiwe badde sikimanyi era sikiwulirako emyaka gye nawangala ne nabbi kati waliwo atawulirangako ku hijabu waliwo atawulirangako kwambala kwaki kwa busiraamu Husina twali tu boyfriend we yajja ewaka saka kiswa kanyumyako ennaku zino fe aba abadde yeeka yajja gwagenda okufumbirwa tubayita fiance najja okukyala ewaka Matthias ono Husina azze maka ga Haji oyo yemuwanika w'omuzikiti yemuwanika yakwasisa ebyempisa ku muzikiti wewa disciplinary mompimpi omwana we fo yatuyise ne tutuula omwana omuwala babuuza omuvubuka erinnya n'agamba his Matthias taata n'akambuwala nnyo omuwanika w'omuki kuba n'akakiiko kakola katya wekaliswaza mwana wange biki bino kubantu bamaseka bange bali wano tewalikoze otyo hatoddangamu ngenda nakukyawa ngenda kuzaaluka mwana wange namugati gwe Matthias situka ove wano otambule ogende omwana omuwala mu bimu ku bye yatunulira yalaba nga aswadde n'agamba taata nsaba kubaako kyenkola ki kyenjogera taata n'amugaana nitumuddamu n'addamu n'agamba nti taata njagala amaziga gamuyitamu nze ngeri gye nti omukalukalu tajja busera n'omuwa olukusa ne muga taata omwana muwa oluki olukusa ayogere there and then taata n'amukkiriza omwana yagamba nti taata nasomera ku Precious kindergarten yes nasomera nanga nti nenvaawo nengenda ku primary erinnya lyayogedde baliyita senti biki senti anyway nenze kinakuttemu n'avaawo n'agenda mu secondary ku Senti Mbaga n'avaawo tewali n'avaawo n'agenda ku Namagunga girls n'agenda asome awo natuli mboko ki university yagimaze agimalidde ku St Lawrence n'omusajja n'amujja yamubuuza taata obadde yagala nkuleetera afaanana atya naye n'omuwanika wa muki wa muzikiti era mu bukambwe akwata nnamba ewako muwanika teyagamba baana be nti yabibagamba naye gye yagala okutwalira abaana namugamba nti kati kyenkusaba taata ne baganda bange bali ku university bajjeeyo tandika obbalaga obusiraamu fe bino bye tumanyi ntegerekisi nene maama musiraamu bano abaana eno gye basomera kiki kyengezaako okulaga nti Shamimu ne banne entegeka gye bategeka ebintu bino bayinza okuba tebatunulidde nze Bukhari alimu alifu anti baseeka bagamba bashamimu babuze baddiikuula be bategese ekivvulu ekyo baagala kubuza basiraamu nasalullah alafwa walafiya ekigambo ekyo kyonna akyogera ye kennyini abamubuze Shamimu si yemubuze akyogera yemubuze anti nontegeera ye yakibuze nabbi abamalanga okubbinkira mu busiraamu teyabawanga nnyo budde bali abatannaba kyova olaba aya okukka ulira waneeno aya okukka egamba nti abasa watawalla omwazinyi wa nabbi Abdullahi ibn Maktum yali musajja muzibe naye nabbi mu nnyumba ye mugibwamu abataali basiraamu bazze kubaako kye bamubuuza ku ddiini Abdullahi ibn Maktum bwe yajja nabbi n'amugamba deeri lwaki amuzze eno newakubadde aya yakka ey'enzito lwaki omuzze eno ensonga ki eri emabega kumuzze eno nti gwe wabitegeera waliwo bano abatannabikola ki benjagala obikola ki okubitegeeza kale muleke abantu abatannabitegeera tubibategeeze bwe kikusukkako kireke yogera by'oyagala gwe nga ggwe njagala okukakasa ffenna tetutegeera kimu era ate kino kigamba Shamimu naawe okutegeera si kwa buli omu ate si kwa buwaze kankubulire tewasoma nasoma totula nko mu kibiira nali ntudde obadde okimanyi nti omusomesa ajja n'asomesa ne wabaawo omwana ategeererawo era ne wabaawo omwana ategeera ng'omwana munne yamuddiddemu ne wabaawo omwana ategeera nga ne pepe ewedde n'ategeera naga baali batasomesa kyo n'ategeera nga
nga pepe emaze okugwa n'amaanyi namba 9 ate ku UNEB ng'okuva senior 1 paka senior 4 teyategeera oba ntegerekise bw'afulumyeyo bw'ati nga ndikirya n'amadaala ga kirasi gy'aba najjukira n'ategeeraawo mulimu abagenda obitegeera leeti mulimu abagenda abaabitegedde nga ffe twabitegedde bizze nti bijja bbaamu amakulu newakubadde bamaseeka ate kano kankakugambe tekuliiko wallahi billahi Shamimu tebamuwaayira tallahi seeka ali ku pano okujjako nga seeka yamala kukkiriza gwe oba kikaaki ekyo omuntu gwe nga gwe omuntu omuyimbi bano bantegeka bivulu katugeze bajjo n'ateeka omuyimbi ku kipande nga tamugambye talina tamanyi oba n'abaawo teriiyo seeka okujjako buli seeka yakola ki n'asabwa mu kusabwa nannyonnyolwa ekintu kyagendo n'alaba nako okategedde n'alaba nako abamu nga nze yabakubira ng'abamu mbeebuuzaako wallahi teri tugonjoolemu wala tukole bwoti bwe twakubira seeka Imamu Kyeno yatugamba bugambi siriiwo seeka kiti n'atugamba ngenda kuba ntambudde bakitegedde kubanga tayinza kugamba nga takikoze eki nga takitegeddeeko seeka Buyondo ye naŋŋamba nja kubaawo kintu nkitegedde nnyo Sheikh Salim Bosa naŋŋamba ekintu twakitegedde nja kubaawo ntegerekese nze kennyini nemga nti nakitegedde nja kubaawo eyasembayo Sajikali Abdulkarim Kalisa olwamukubira there and then Allah sasire oyo nogola ba mentor wafu ya tu traininga Ajikalisa olwamukubira simu nangati atungamba Kibukali takwata simu ne lwaki akwata yange ne yaseeka mafune babaseeka abamu amanyiti bye tumugamba biri very sensitive tetunyumya mbozi mpavu kakatono najja natana nangati cha hijab kine kyerugogo ekyamuwala wange namayanja Shamimu nti yoyo bana kuba inspiring kwambala ngoye nti ye nangati nja kubaawo nangati nja kubaawo aji nkuteke ku posture ye buli seeka wallahi buli omu okukakasa ekyo eyasembayo ye Sheikh Abdallah Musa Pampawe kuba ye yasembayo kikuba aina akikuba ye yasembayo kugenda ku posture yali tali ye nyine yakingamba mukwano gwange oyo oyo mukwano gwange lwakuba nti nze seetiririra mukwano gwange yakikuba olukuba nenkakasa naye mutima akakasa nti yakola si kituufu navayo naga era ne bavayo ne bagamba mwabaliko muri baseeka pira yagamba dikula yes oyo Kurashi Mazinga yabyogera kayide twabamanyira naye mu byonna kyenjagala kyetuba tutegeera muganda wange baseeka bonna baaliko era twabakubira abamu ne tuba meetinga maaso ku maaso atakkiriza akirabe bulabi bw'aba yagadde anakitegeera maaso okukakasa ekyo nti mulimu n'abaabimpeera ddala ebifaananyi byabwe n'akwata n'abiweereza bamaseeka ku posta nteeka kubaawo nina n'ebifaananyi by'abamaseeka ebiwerera ddala 23 ku simu yange nga baŋŋamba bateeka ku posta bagende basomesa obusiraamu basomesa abanajja abayimbi basomesa abawala abakola mu mabaala basomesa abawala abacakala abo bano banyambala oba oli awo ali bambeera mu roast and rhyme nsembyayo kano ndowooza sikekadde oba okyalina ekibuuzo waliyo ekibuuzo abasinga bagamba nti Shamimu yali tegese naye ng'ekintu kyabwereere kale naye sente ze yataddeko kyali badde ekintu kyabwereere ekirungi nti ekyo kibuuzo kibadde kigwana Shamimu naye kamuyambeko okukyanukula ekitono ku kyo kuba siri mutegesi ntegerekise kigwa mu Shamimu events andi nze kyengamba nti buli kimu ekibaawo mu ddiini y'obusiraamu kirina kuba kyabwereere kyembadde nti nzija kyembadde ndeeta kankubuulireyo kano nti njagala biteeke ku ntegeera mbagambye nti okutegeera si kwangu tuyina wano mu ggwanga okusoma kw'abantu abakulu okusoma okw'abantu abakulu basomera bwereere bakola ki basasula babateekerateekera future yaabwe ya maaso abantu olwedda baba bamaze okukula lwaki basasula kino kye babawa kigwa nosasulwa teriiyo yasoma kuva wansi ng'asomera bwereere n'oba osomera mu ya gavumenti osasula
ekyokusatu ebifo byetutegekeramu abantu abali cooperative n'abantu abafaanana bwe batyo bya bbeeyi ate basasula bisasule Shamimu agenda kujja wa ssente zisasula ye atali mufuti wa ggwanga ntegerekese ye busiramu bwe bwanga bwamulumye n'alaba nga obwononefu bususse mbaana ab'obuwala abasiramu n'akitegeka tasobola kuteekako ssente ng'omuntu amulyako miliyoni 3 ng'amagoba goloza ekifo baba kimuwadde ku kakadde kamu buli muntu amulyeko 2 n'ategeka ekifo era n'amanya nti mu butuufu okugyayo ssente z'ekifo kino oli ajja kuwa entegeera ennafu nti lwaki teyabireese mu muzikiti gwe kitegeke mu muzikiti kubeera ojja tusonza ssente tugule emmere ntegerekese nezinaalabirira nezinaataba maseeka munaasonyiwa ebyo kubyogera naye nga bintu by'amagezi tutambula mu nsolo etakyali ya analog n'ategeka ekifo kino kyonna ng'abantu bategekedde n'eddiko byonna by'anaategeka ne sawundi omuntu kwa n'asomeseza nga bya ssente akola mulimu ki atakola mu gavumenti kale ebbanga lyonna gavumenti abali mu gavumenti bangi abasiraamu lwaki si bwe bakitegese tuwagira ekiba kizze ekyoffe eky'obusiraamu obuzibu twagala nnyo ebyemabega bisigale nga bye bitambulira mu baana baffe okusasula hadisi namba Shamimu eyo njagala aginyweze era agiwulire yonna gyali pozi wagala bakuyitani Sanchez nabbi yatugamba nti man sanaa lakum ma'rufa muntu yenna abakoleranga yakalungi fakafiuhu mumusasule yakatono ntegerekese katoli sisubira nti seeka waliwo ayinza okujjawo nga bitabimanyi ne bw'aba agimanyi hadisi kyo kitegeeza kugenda musitulirako musenyu musasule z'okusitula omusenyu akalungi konna fenga ffe n'abamu tumanyi nti kano ke yakoze kirungi anajja ajja kakasa nti kirungi era agaana okusasula akakadde agwana osasula 35 agwana osasula 2 agwana osasula 5 10 agambye nti nze kiki tumuyambeko mu kusasula watutegekedde ne kaana abaafisizzaako ng'omuki gwe bagambye nti gwoba obibazeebaza okusinziira ne ssente gy'abaze asubirako amagoba ga miliyoni 2 oba 10 oba 5 kuki katono kano kasigaza ku kamu inspiration y'omwaka ogunaddako kino bakikubye omwaka ogunaddako laba n'abasaasidde ng'akitegese bajja kyeyunira abakikuba akitegedde kale jasi kiba kipya mu matu kyekitusumbuwa nti mapya n'oluzungu luno luba lukoze lutya oluba lususseemukko kale nsaba Shamimu agende mu maaso ffe tetugenda kuddamu kwanukula maseeka okujjako bino byera byenjogedde kati kino kikugamba byenjogedde bagenda kubiddamu abatabitegedde of course boy yo lunyiri tulima bagenda kubikola ki onaakube kirungi mikwano gyange naboddemu bakubi mikwano gyange kandi nsaba Allah atuwe okubitegeera naye mbayita bamaseeka mwenna ne bannayuganda mwenna mpita bamaseeka mwenna tongatirako bannayuganda nze mpita baki bamaseeka gojja yita bannayuganda mpita bamaseeka bonna bajje bayambeko ku Shamimu asomesa obusiri mumuyambeko mu kusomesa ne mu kuteeka mu nkola mujje kyekyo kyokka yatugambye nti okujja baseeka babasubizayo piraawo ne juice emyaka gye tubamu era n'ebira twakatandika okuli ekyo kale tusaba Allah bakitiibwa aleme tufula banyomoofu kwenkana ekyo ate nabaleme bafula banyomoofu kwekyo kye boogera yovola buli akyogera teri yamuddamu wano batuyita baseeka media nawulira nga tetumuzzeemu tetukyogeddeeko n'atuuka akaseera n'akivaako ne batuuka akaseera ne baseeka piraawo naye kennyini lwatamulidde ewuwo omukazi abula mumugoba lwaki kale tusaba Allah wakitiibwa atuwe okubitegeera sirina gwe nnumbye ntegeezezza butegeeza kigwana kutegeezebwa amanya Hamza Bukhari nsaba Allah wakitiibwa olunaku olulala tuseeko ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omunaana lunaku lugenda kuba lwa 6 sibe kiri lunaku lugenda kuba Lugogo Millennium nja kubaayo ne bamaseeka abaliko ku pano biiznillah bemulabera tukyusizza era ojja kubalaba era tujja kukyusa betukoze eki naye alhamdulillah tinazzemu ne confirming abamaseeka already abaliko nti seeka ffe gye tuli
kaba kyogere Allah sasire Seeka Buyondo Seeka Buyondo yangambye nti nze sirina buzibu wallahi bonna yakingambye lunaku lwa mukaaga sirina buki buzibu bonna naye bakyogera nentuukanga ku mukolesha mimi gwategese kuliko abantu mukaaga nja kusomesa abaana abawala bambala bati nze nga musajja mukulu amaze okulaba kale jazakallah khair assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh